olukiiko luno lwetabiddwako abakulembeze mu kika omuli ab'amasiga ne bakatikkiro baabwe n'ab'emituba egy'enjawulo. Christopher Kalyasuubula katikkiro w'ekika mu kwogera kwanokoddeyo amasiga gali mu kika olw'abazzukulu abadde batagamanyi bulungi. Asomya alipoota ku ebyo ebituukiddwako mu kika emyaka egiyise. Olukiiko olukulembeze olw'ekika lwagaziyizibwa okuva ku bantu 5 ne lutuuka ku bantu 2. Mujjukira bulungi abamaze mu kika ekiseera nti olukiiko lwabangako Lwomwa ne lubaako Katikkiro ne kubaako omuwandiisi n'omumyuka we n'omuwanika. Olwo olukiiko lw'ekika lwabanga luweddeyo. Kooti y'ekika ky'endiga yateekebwawo. Ebika bibeerawo naye abantu mu bika oluusi baba n'obutakaanya oba obutategeeragana ebijja gye tuli nga byetaaga okugonjoolwa. Ekyokusatu, endabika y'ekika yakyukamu mu bintu okugeza wajjawo nti ab'amasiga balina ennyambala yaabwe era bonna mubalaba banekedde, bali eno banekedde, nsaba mubongere engalo. Ayogedde ku nkyukakyuka eziteekeddwawo mu bukulembeze bw'ekika n'alambika n'ensonga nnamutaayiika ezaateekebwawo okulaba ng'ekika kigenda maaso mu ngeri ennyangu. Okuwandiisa abazzukulu mu kika eno enkola Ssaabasajja Kabaka ye yagifulumya era n'agiwanga kiragiro. Buli kika kiwandiisa abazzukulu. Kirimu ebirungi bingi kubanga ekisookera ddala batubuuza ekika ky'endiga kirina abantu bameka. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba tuwera emitwalo nga 3. Emitwalo 3. Abalala bagamba tuwera emitwalo 10. Ab'amasiga bateeseteese olukiiko luno nga bakulembeddwamu Namusota beebaziza abazzukulu baabwe olw'okwetaba mu lukiiko luno mu bungi n'okubakwasizaako mu biseera babadde babeetaagira. Bali nnyo mwebali ddala okwerekereza obudde ne meetings tubadde nazo mwebali ddala. Sijja kulikira okwebaza abazzukulu tubadde nga tukubira amasimu tubagamba bye tugenda okukola twetaagisa okulaba nga omukolo guno gutambula obulungi. Bino bino mulaba banaye mmwe mukoze omukolo guno. Lwomwa asiimye bazzukulu be n'abanjulira n'enteekateeka y'obwegassi gye baagala okutandikawo okusobola okwekulaakulanya. Mbeebaza bino byonna mmwe mubikoze mu busobozi bwammwe obututuusizza wano, ate kyenjagadde obbawaako obweyamu olwaleero nga bwe twateekateeka Namutaayiika strategic plan twagamba ekika ky'endiga kibeere ettabaaza eri ebika ebirala. Jesse Balagadde yakusakidde guliina.